Executive Media. Focus, innovate, succeed. Subira buli omu ali bulungi kamera nkola. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Wadde ogamba ki wamma? Oya Samira mukwano njagala kukutegeeza nti ennaku zino ndi bulala naleese bbina naleese akagumba ka wano wakati wano. Kati oba okafumita bbaawo buli kiro. Ate kakwambala ngoye. Kakwambala ngoye tekakugasa. Nemba ne buno Westline. Tekakugasa. Tekalina makulu. So producer tugende. Oli ku executive media subscribing liking bomala sharing shame manja lyerinnya lyange era njagala okubeera nga mbebaza n'okubajjukiza nti ennaku z'omwezi nga 23 omwezi ogw'omunaana Hijab Nation wafunye kanze njeru abakyala hijab zibereza bulaka abaami amakazi gabeere meeru jangu award ikweri munominating abantu bamwe mu bifo ebyo omukaaga ebiriwo era njagala okwebaza Print Creations Uganda yeri ku printeri wako waffe yenna gwolaba awantu wonna obujaketi matishati kiki kyoyagala Print Creations Uganda eri awo ku Nkuruma Road ku kizimbe kya Light Building ku ground floor ne ku Cham Towers mwe ababedde abatagala kukkirira eri wansi. So 23 weteeketeeke gula tiketi yo ya $5 oba gwe agenda okubeera ku mmeeza y'abantu 8 emiliyoni zo 2 Enda kujja. Ya oyina okujja. Njagala okwebaza abantu mwenna bataddemu amaanyi abantu mwenna abaguze tickets. Hijab Nation abantu abatuwadde ebintu ebya charity tweyanziza nnyo tweyanziza. Mulimu omukolo gw'okuyamba abantu. Anti it's an initiative. Emikolo gya charity juzi kati waliwo ogwadde gusaba bibiri wano. Ogwaffe si gwa charity ndi gwina gwe tugenda oyamba wabula ssente zamu ziyambako nteekateeka yagwo gwennyini. Waliwo gwabadde gwina gwe baagala. Saagala byogera kuba sinnabitegeera. Onabitegeera? Nze mbitegeera. Nkunnyonnyole oba tubireke. Nnyonnyola. Kyaliwo ekiti. Omuntu omu ng'akena n'ekirowoozo nga tukole ki? Charity. Tukole show. Bamubuuza tugenda kukola ki nga batuyise mu ngeri ya ki? Ya charity. Tuneeyo omukazi gwe tukola ki? Oba omwami gwe tuyamba nga bagwa ku mukazi. Mukazi goke embeera mbi. Nga bagamba gwe tugenda okukola ki? Okuyamba. Kuzimbira enju. Balanze show bakoze eki? Balanze show. Wo kategedde. Si etuuka eggwa n'okuggwa. Omukulu yagikulira ng'agamba nze tekinkakatako zimba nju eyo. Tekinkakatako zimba nju eyo. Siina we muyita. Nga bamugaana esente twazikuŋŋaanya zonna kwakagaba kwange sente za charity za kuzimba nju. Ate kati zifuuka ziti ezizo. Okitegeera. Munnaye kati bwe bati abantu abadde bakola ababiri. Bwe bati bayawukanye kyokka ate nga balina show yeeti. Bakyakolagana ebyo bigambo byammwe na mbeera yaabwe bennyini gye bataddewo naye nga bakolagana bali bati. Bwe bamala okuva okwo okummwe nga beevumye nga baddeyo nga boogera. Okay. So tutwale bwe tutyo. Tumukubireko? Ani? Ogenda kukubira ani ku bonna? Shira. Kubira Shira. Tumukubire Shira. Mukubire. Naye singa Shira atugamba kuba obuzibu buli adde agambye nti natayagala byeyogerako naye yakooye nange katumuteeke wanene okusimu ate tulabe ekigenda maatya aleme kwata ne waba akutte agambe saagala kyogera anti ekyo era naaba aganye kyogerako. Oh madam, how are you? Gyebaleko mukulike eyo mu fantastic show. Oli ku executive media. Wamma onali kumpakanya wakyaliwo enkolagana. Wamma Mado no Zubedo ama nze ndabanga mmwe abakolagana. Wali nnyo kyamaanyi. Wamma waliwo empalana eryawe ey'amaanyi. Byawedde okulayivu. Eri gye mwabaddeko ababiri Twabisookinze. Kati muli ba mikwano. Ba mukwano temuteekawo nnyo mbeera wamma mubeere ba mukwano. Wadi abajja tinafuna wadi. Shira
nsaba tubeere bantu bakulu Shira njaga tubeere bantu bakulu nkwegayiridde nayambala kyali yammeka banaezebet bannange ani yagayidiwa ebyo ebigenda okukola Shira saagala ondeetera entondo mu bantu abantu bansalirewo banaye nayambala kyaliya nendayira n'okubeera nga siriddamu kwambala bukunye bannange kuwolereza nengenda okulaba nga ate amabina gali bweru anedda naawe olaba nkubuulire nange ndi muntu kisaani ankema naye ng'enniya yakwambala bulungi juzi nakulabye mu kasikati ka bbulaaka nga konna amabina Shira otubina maama ennaku zino yaleeta ebbina naye gwe owolereza buli omu Wallahi wamamaada Shira. tukubuuzizzaako weeraba kale mama obusiru buubwo buweereza buli omu bina kiri yafunye Shira yaleeta ebbina lwaki oyogeraayogera ng'ebintu ebitategeerekeka saagala abo baana beekyawe naffe tetwagala baawuka babadde bankolera ekimusaabe bulungi relationship yaabwe ebadde nnungi like friendships naffe tetwagala baawukane nedda kyemwagala mukole akantu ate lwaki ate kantu kakolemu ki Shira temwekyawa ne chicken kale kasa abantu bawaddeyo akantu k'ennaku ebbiri omanyi mbadde sinnakola first things first waliwo zole yampeereza message naŋŋamba yampeereza ebigambo bino byammanga bibiri naŋŋamba yo look for me kitegeeza ki as in noonya ng'omumanyi ate lwaki abantu mumanyiira why are you so disrespectful waliwo n'abantu abalala baweereza hayi n'osirika ba muntu omukulu alimu amagezi oweereza message gamba hello look for me bampita so and so yes mbadde njagala kino ne kino ne kino nsobola nfuna amaanyi agakuddamu naye byo biheeyi nga yes wabadde olina okuŋŋamba ku kino ne kino ne kino kola ki noonyaako the fool said look for me arrogant like that in whose inbox gwe bwe wontunya nkufaananira abeewammwe ayi kayalabye nga olina omunoonyaako nkufaananira nnyoko oba kitaawo temuddamu okummanyiira nze ebyo ekisiru byammwe bw'oba oyagala omuntu akkubire mugambe ku kino ne kino muwe ensonga toŋŋabya kisiru si ggondiisa tumbaavu ate olumala okugambako manyi bwe gwaŋŋambye nagugambeko nagugambye olina omuzannyo mungi nze sisaakunoonya ne guŋŋamba omanyi mmwe ba tiktok abaakavaayo mulina malala tolina kyolina nayogera bingi bingi wabadde omuddamu mutandikwa namugamba naawe nasirise namutima nenga kati naawe look at this fool ekisooka sivangayo ne mbagamba ndi tiktok sina gwe nali kigambye siri tiktok mujjewo ebyekisiru byammwe sina gwe nali mbigambye nze mbejjamu tiktokers are senseless balina magezi kati bagenda ttabuka but they are and they have a lot of life faking ekitegeera ate bangi balowooza basita sibagambako nti ndi serebu oba ndi sita bokategedde waliyo n'abammanja essente bannange if when I became this what I am temwampeerako bisawo bya ssente tibannaye koofuuse ekyoli kya mimmayanja tukwadde ekisawo kya ssente kiikyo kwogenda okutambulira ng'owaabaki abantu oba kwogenda abantu okukulabira nti olina ssente engeri gy'oli simanya serebu tekikola temuddamu kummanyiira todanga mukuddamu muntu agambye hayi noonya mba mwesonyiye kubanza olwa Jayden nsooka kukukubira amasimu nga emirundi esatu bw'otankwata naye nkuteekako misa ino gawo waaye nnoonyaako waliwo akalimu oba waliwo kyenkugamba yes noonya naye nga nsooka kukukubira ate ng'omanyi n'okummanya nekugamba owaaye omuntu akweza meseji ya bigambo bibiri kwegagwe bondabonda byaddala nga omwana wa kitaawo akuddako temuddamu okummanyiira nze mbabuulira if you want something come with the reason tokiddamu nemba nga afudde yes mwasibe mutya baminisita baffe abatalina makulu abenyiga mu buguudo obufunda nga mulina abapapa nga mulinga balina kyemugenda okukola ate nga temulina kyemukola kunyigiriza abantu ne mulyoka muteekako akadongo ne muwoganiza abantu ng'abataategedde mulina programu gye mulaga akaguudo kekawempa ako kafunda naye n'osanga omusiru akenyizeemu ali mu gumotoka gumpa enkoni naye ebbanga ennaku zino tulina number plate zennyininyini ng'ezaffe nga balina Siren naye babula tutomera butomezi okyegedde naye akamanyiiro mujja funayo mukeesonseka ndine gwanga ndowooza ekintu kye bayita simanya fuliwe
bakitooleko idea and branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. you look beautiful. Yes. every fool has a free way in this country. Buli omu saba kati alina buli buli muntu omu alina akuba Siren buli tumuviire. muntu afunamu akamotoka ng'agula Siren ng'afuna free way ng'alyoka atandika osasamaza eggwanga. Bannaye temulina kye mukola ky'amakulu. Siyetange gyagiteeka mu Siren. Tumbaavu. Ate mujja vaayo. Ate singa mulina amagezi singa mukola nnyo. Singa tebabaddusanga babbi. Omuntu ne mumuyisaawo nga mulinga abatwala ebikolobero. Omuntu akoledde abantu tebamutwala nga mmwe babatwala naye mwe babayisaawo nga balinga batwala omumenyi w'amateeka. Fugga ne batwalira mu kifaananyi eky'omubbi yennyini. Thieves, you are thieves. Muli babbi. Kati lwaki babatwala bwe bati temuli babbi? Mulinako n'abasika abatula ku motoka ggulu ne batandika osonga mu babooda ne batandika osonga mu bantu ba wansi. Kiki? Abasirikale ababeerako b'omotoka abateka n'akagalo kategeeza ki? Kano, what is your problem? Kano nga omutusonga okudde eno. Yes. Omuntu kamutwala bati yategedde budde bw'alina kuba mu ofiisi. Ate nno nga mumutwala ne ye nga akamanyiro kabalinga akamanyi. Ate nga. Sebo gwe batwala abaaki bali mu ofiisi n'abbayo saa 3 n'azuuka 3 n'atandika ottawaanya abannayuganda bagenda omuntu atalina omulonda makulu bw'aba. nga omusiru bw'abeera. Yes, nga someone ng'omuntu ali mu kifo ky'atalina bbaamu bw'aba. Ng'omuntu atalina mugaso bw'aba. Ne basooka abasirikale baba bali ku kimotoka batandika kano. Kati bayira n'ekirala bayina omuze. Kano. Lumu baligwa n'akagala ako ne kasookayo. I'm asking, bayina omuze. Ku ssaawa 4 nze mba nsuubira emirimu gya gavumenti ku ssaawa 10 offices are what? Are closed. Ku ssaawa 4 ez'ekiro oba 5 ng'ova mu bbaala. Kyekikuleesaako akade omaze okwetika obwana bwa mubuzi. Bwa mubuzi. Onywedde otabidde. Osegedde. Kyekikuteesaako Siren. Ku ssaawa 4 ez'ekiro oba 5 mbwe abantu bakuviire ng'olaga ku ssaawa 4 mirimu kika ki egyo egya gavumenti gy'ogenda okukola ku ssaawa 5. Why are you stupid? Lwaki basiru? Mirimu ki egy'essaawa nedda kino kyetaaga okwogerwako. Mirimu gya ssaawa mmeka egy'essaawa 5 gy'ogenda okukola ekikuteesaako Siren n'obudongo n'abasirikale batandika osongasonga mu bantu ku ssaawa 5 ez'ekiro. Ogenda kukola ki obwedda ky'otakoze olunaku lulamba? Kye kibuuzo. Ogenda kukola ki? Yes. Nemufundikira nga mutadde akatindo k'entoloko mukabaliddeko miliyoni 408 nga tekalina makulu. Gwe lwe lutindo lulondaze? Yes, lwe lwenkulala kali awo kantu tekategere. Nga lulinga ng'ebyenda bya sekkerenda. Bakamazeeko nno emyaka wajinda 2. Kandageeko. Kankakulage naye naawe ojja ttya. 2, 3. Gwe editor, olutindo luno olina oddufuna. Olutindo luno lufuna oluteeke. Wali banagamba munayita ogera ebyanjanja. Tetwagala batwekwasi. Akatindo ko kalibwa. Bakajjeeyo. Kaakano. Kajjeeyo. Kaako. Naye akatindo okalaba. Akatindo ko kalaba. Olutindo nga lulinga olugendo yisa amatooke. Akatindo ko kalaba. Kayinga katagenda yisa yadde ebbaasi ey'abantu 70. Kati labayo. Kamazeewo miliyoni 408. Mutoleko district. Temuyina makulu. Very, very useless people. This government. Mwalabanga border tax maya 2010 tebamala. Batadde ekibinja ky'abavuka wakirabye. Ekyobusati bw'NRM. Batambula bakuba abantu. Bakubye omukazi awo ku UBC n'azimbe tamaati. Ettama. Babbye mobile money. Babbye omukazi bamuseeka akasawo n'agwa ku border. Gwe baafumise. Kwegamba temukyatu. Nekyokuswaza mwakivaako. Ekyokweswaza mwakivaako. Oba mukola ki? Okimanyi nti no, you cannot shame the shameless. Omuntu ataswala muswaza. Eno gavumenti yabano weetuuse tekyaswala. N'okubaswaza nga tekikola makulu. Nze ngenda, by the way, we are going to tell you, tugenda bagambako. As in, bintu byemukola tebikola makulu. We shall talk. You're very stupid. Muli basiru. Alayinga strategies nezo funa avuka ageni nga bakuba abantu.
ate nno baamaze ekyo kikolwa kyaki kyakutiisatiisa ate baamaze ne babeesibyasibya ati bagambye si baabwe bagambye abavuka si baabwe ate si baabwe esaati bafunye baazijjeewa mu matishaati nedda naawe okugafuna ewuwa ki kyotegeeza Shamimu okugafuna ewuwa gwe ekyo kinnyonnyole gwe tewalabye nga babyogera tebabamanyi baabeeganye mu ntandiko ate temukyalina na muntu alina magezi abawolereza omuntu eyali amanyi obbawolereza obulungi yali enanga bana balala tebamanyi kintu ninanga asobola okukulimba bannayenanga ate ng'aseka ate nemukkiriza ayimisa enanga nze nange emiranga nali njagala omukwano gwe nnina ku enanga yali ataana awaadi ngenanga awolereza gavumenti ekintu kyolabirako ddala nemukikkiriza nemugaba musajja tumuleka kati ati tumukolere ki naye bannange abalwadde emulago nga basula wansi munnange baŋŋamba waliyo ekyuma peinikire eziri emulago nga tezikyakola anti batuga munnange kiki ekyatuukawo munnange bo tebalwalira gundi woodi nga zijjudde abo be US boyogerako batwala US babatwala Bungereza tebabiraba India bino betwogerako tebabiwulira okumpi baba batutte babatwala ali kwaga kani Kenya kwe kumpimpi yes so tebabiraba munnange yes tebabimanyi tebibakwata nako so tusaba woman empya ekyuma kyali n'amazzi nkwata producer ekyuma kyali onokwata omulagirire era scan kati bazikolera bweru ekyuma kyali kya scan kyafa emyaka 7 emabega yes wawe mulago ekyuma waliwo ekyuma kyafa emyaka 7 emabega tebakisonganga nako I asked around nemagamba wane mulago waliwo ku supervision yonna abasawo bakoze batyo abakozi bakoze intern nurse yaŋŋamba wano tewali supervision kubanga n'agenda oba supervisinga yennyini takola omulimu gwe gwa supervisinga tajja kyekiri mu ggwanga kati oba in fact wali emulago omusawo oba akoze oba takoze there is no problem wadde mba okujja kunya nasayininga in oba sayiniza batasayinize nafuluma kunya kitundu n'agenda mu mirimu gye wadde mba okujja nalaba abalwadde aba babiri ku katanda ng'ate tabawadde naddagala osegedde kati musiru namugambye bwajja mulala agenda mukwata sooka ompe nkubire amusindise nga ndi wano mu kamera nsooke mmuwe ebibye agambye atya ate kati gwe gwempadde simu lwaki ati tomulagirira kati lwaki tomulagiridde ate nga mulagirira biki ate nga gwe nomanyi waali ate njagalako biki musiru kati namugambye ngenda mu kamera ayagala ono oba ayagala mulagirira halo saba nage ngenda kuwa omuntu agenda okukulagirira ndi mu kamera ojje waali kamera aliwa kati ng'okkakkanyisi naye maama bagambye bagenda kukubira nenkuwa omuntu nakkubira kino sikirabanga never seen this yakkubidde ate nga yangambye mwakoze program paka ntya kaabakubire ndi mu kamera bajjeeko mane manyi oli omusiru nga muweereddewo ebibye talina makulu so we were talking sorry for that nga nkunnyonnyola baagala tewali supervision oba ozze mmeka oba ogenze mmeka tebakwatako omusawo asobola okujja nalaba abalwadde aba babiri n'atabawa yadde panado n'atambula n'agenda painkillers ziri emulako tezikyakola bannange abalwadde beebaka wansi abalwadde ebitanda tebiriyo obululukwa mubusaba okuzunga muzunga naye abalwadde nga basula bubi banaye mwagala tumale bagamba kino ekintu kibatuukeko ddi bwana nomwongeza buli nnaku ekisasuza omusolo mugwongeza muleeta bwengeri empya ebaweesa omusolo naye abalwadde basula wansi tewali kyeyongerako emisolo gyo twongera ogisasula naye nga tewali kikyuka kyokka akalulu ka 226 mukaagala oba okategedde anti bafa ku bululu munnange tebafa ku babalonda ennanga muntu muzitukase yo wagifunye njirina empya nali niwo bakola munnange njali niwo nze niwo malayo bbanga ki simanyi oyimirira mu line bbanga ki they have a very broken system banes olaba system ya nira singa enaakyuka nefaanana eya permit
tujja kweba tweyagadde mu kibuga wano. Segedde. Naye system ya nira neya online yambwa nnyo. Ebulamu. Yambwa nnyo. Ati ya kisiru. Ya kisiru. Omuntu alijja salinga atera n'atabidde bitakola. Nze kasaba ngamba nti abaana abakola ku nnira kibakola abaana abawala. Kyokka batege kibato kamala obumazi. Tuwandiise abaana. Waliwo abawandiise omulundi gulina kati bafunanga nniini. How sure are we nti bano betugenda owandiisa mugenda bawa nniini? Tebagenda zibawe bya kisiru. Oshegedde? Muli basumbuwa abazadde n'agapapula. Ne twawuba n'agapapula twawubye n'obufaananyi endagamuntu z'abazadde zonna. Okimanyi ennyo ne pusi za nnyonnyodde ebizibu bye ziyitamu tezigejja ziringa ggwe. Pusi n'embwa. Pusi za wano n'embwa zibonaabona osinga n'abantu. Kate zirya. Ebintu biri expensive. N'amagumba bye zaalinga zirya abantu kati bagagaaya. Anti neewuunya. Ba abantu bennyini wasulidde enjala kati pusi enajja wakyerya. Gulaba kigatta. Osanga omwavu ng'alunda pusi n'omubuuza obonyaabonya yaki. Olunda pusi eri eki. Okozesa kulya bubyolamuza bubizi. Olina embwa. Embwa ya bbeeyi. Ogirikawo ogisse enjala. Embwa erina okunywa amata. Embwa erina okulya sausage. Ate wali ab'omu apartment. Naye omuntu w'omu apartment alunda kyembwa. Bayiga buno obubwa buno obumpi obutakula. Obwo obw'ebyoya. Obuzungu. Buba n'okasanga kakyafu kazibu. Tebalina sente za gundi byazo. Embwa talina weesula. Ne kalyoka kalwala. Talina yadde agijjanjaba. Neza rwenti toziyina mu apartment gy'osula oli muggula mbwa nzungu. Eri ekinga n'ebijanjalo biwunya mu apartment yo. Mukene. Ebijanjalo si bibi biva ku nva zaffe. Mukene abustinga immunity. Nedda mukisussa kati yeyembwa egenda lyaki. Erya ku kasupu ako. Amata togalabako. Oleese embwa. Omusajja gw'olina ye kennyini Unlike your broke boyfriends omukulu alinamu kasente. Sajja mulina abasajja abasajja naku zino nga bakopi nnyo. Abasajja naku zino nga banaku nnyo. Tika sente ulaba teke sente wendaba. We don't benefit. Obunaku bubajjudde. Sajja banaku. Zekasadye ni enga yavuddeyo ng'omugenzi alinako abaana banaku baana mwenda. Waliwo omuntu alimu ekyo ekintu atakifunamu. Naawe kibeeremu. Waliwo akirimu naye akifunamu. Ayagala kubeera nga yeesiba ku famire y'omugenzi. Okulaba nti agyekwatako. Kati bavuddeyo bana, what next? Ekyo twakitegedde, what next? Lwaki bali bana? Kyekyo be baliwo. Kati mubadde mugamba ki ekirala? Mwagala kuvayo gamba abakazi abasajja musiza abakazi musiza abasajja okwenda. Bende. Mubasinze. Mubaza abasajja bantu babi naye mmwe. Mukisusiza. Ate njaga okutegeeza ono 225 si ekyo? Kikyali kituuza. Muvubuka munnange nkujjukiza bw'ozuukuka ku makya ky'omukazi. Bw'oba ofuluma bw'oti ennyumba ky'omukazi. Bw'otuuka ku mulimu nga tolina kye waakoze ky'omukazi. Tandika okukola. Bw'ova ku mulimu funayo eddakiika 3 oti omukazi. Bw'oba olina motoka oba boda bw'ogituulako nga tonnabasimbula oba boda mugambe yimirira osokoti mukazi. Bw'otuuka ewaka naaba nga omukazi Jayden yasobola okumanya nti nno oli mu mulimba era oli mu malira budde n'abeerawo ng'anyumya naawe. Omukazi ye muntu asobola okutegeera nti ewuwo talinaawo future n'abeerawo. Omukazi ye muntu gw'okuba ng'akyabira ddala ogenda kumutta n'abeerawo. Ky'omukazi. Omukazi ye muntu gw'ogamba nze tonfunamu olubuto sinnatuuka n'alufuna. Omukazi ye muntu gw'olimba ng'akirabira ddala omulimba n'asigala ng'anyumya naawe ng'era akugamba nkwagala nnyo. Era omukazi y'omu yasobola okulimba n'akaaba n'ayimuka n'azirika n'addawo n'asigala ng'akyalimba. Omukazi ye muntu asobola okukaaba nga talina athima n'asika omukka gwokka bw'ati ng'agusika kugenda bw'okudda n'ogamba alina athima n'otandika okukwata ku kifuba omuzze nga talwalangako athima era nga yeyekka yekka ali mu kusika amawuggu ago n'akuwulira ng'otidde oyagala kuyita beewaabwe n'atandika okussa omukka. Kabanyonyaane engeri abakazi gye bakolamu. Omukazi mufiirwa. Bwe mufiirwa badda wali ne bakaaba ne balinda musitule omulala mweziringule ne mugula keesi ne muguteekamu nga bo bali wali bakaaba. Bwe muleeta emmotoka etwala omulambo ne mutuuzaako kofini ne bagyesooka. Mwe ne munoonya ezibakola ki? Ezibaleeta. Bwe mutuuka mwenna mutuukira kumu oba mutatuukira kumu abasajja abali eri bwe emmotoka bagivaako
abasajja bwe basanzeyo bo ne bagisitula Ne basitula mayiti ne baguteeka mu ddiiro ye mukazi ne bagenda ne bawaata ne babapinya ne ku nnyama gye mwaguze omukazi bwemutuuka oziika ne bakaaba nnyo nnyo ne bazirungulira ku magombe nga mumusulidde mayiti muli okumanya abasajja mulina okwongera okutya omukazi ye mukazi gw'ovuma ku makya n'omuvuma nga bw'ali omubi n'omuvuma bw'atalina future n'omuvuma obusiru n'akutabulira caayi n'omunywa ye mukazi gw'okuba ekiro mu matumbi n'omukuba n'omuleeta ekinubule ku liiso n'amala n'ajjako ekinubule n'ateekako make-up n'atambula naye mu bantu nga bw'aseka ne mutuuka n'akufunira emmere n'agikuwa nga takuwadde butwa ky'omukazi naye lwalikeera n'akwata akambi ojja kwongera ennyo okutya omukazi ojja tya kalimulabika mumutya kitono so mumanyiira abakazi nga mukitegedde nti ate babi n'okubasingasinga baba bagazezza ate nno beeyongedde n'okufuna siriimu beeyongedde okufuna kati bali mu mitwalo egi abaki abakazi abafuna siriimu anti balina ekintu kye batandika ekyobusiru abakazi nti okufuna olubuto nfuna siriimu bali mu mitwalo egi okutegeeza nga abasajja bali mu 2,000 ennaku zino twesuulidde nnyo gwadagamba mu kwekebeza naddala abafumbo era ojagenda okulaba kweyo ennamba y'abakazi abafuna siriimu nga basinga bafumbo abakazi abafumbo mwesuuliddeyo nnyo gwadagamba mu kwekebeza golowooza abasajja bammwe bali abawala abalina siriimu be babalumba abasajja bammwe bagenda ku mubuzi babeera eyo kati gw'otudde wakola basajja bammwe bagenda mu mabaala tolinayo olunaku lwonna lwotwala musajja mwekebezi abasajja bammwe bagenda mu mabaala abasajja bammwe bazungazunga n'obuntu buli wadda n'akwebakako ate abeewaka mukola unprotected sex jjukira oba mufumbo kyokka ate n'oweerabira n'okwekebeza mwekebeze ate n'ekisajja kitwale omusajja bw'agaana omutwala kumukebeza siriimu toddamu yadde okugaziya okugulu muganda wange bwefa siriimu wanti oyagala ssente byonna bizibu nga tonatandika nnyenya mu kakebe nga tonnatandika kukwata ddagala ebyo byonna mubyogera bw'aba mpa ssente simanja kumira biki ate njagala okukubira ekitongole kya AIDS Commission baleseyo empiso AIDS Commission mulina ekintu kye mwateekawo naye ne mutakinnyonnyola bannayuganda simanya ye PrEP oba ye PEP waliyo PrEP ne PEP kati tulina abavubuka wano eno mu ggwanga lya Uganda nga buli lunaku abeerako eri eddagala naye nga si mulwadde wabula nga yeebaka n'abalwadde n'agamba ngenda kumira eddagala nsaba munnyonnyola abantu side effects z'eddagala eryo abaana bamira eddagala tulina abaana bano bazimbulukuse abaana balwadde abaana balabika bali ku PrEP simanya ebibumba bali ku PrEP simanya ne PEP mwabagamba mbu weebaka n'omulwadde ng'omira lino eddagala nsaba muveeyo ekitongole kya AIDS Commission mubatandinge bajje bannyonnyole eddagala eryo lya mirundi ebiri PrEP is pre osooka mira then n'ogenda kati bamira lino erya after then PEP ye PEP gwe ŋŋamba yes agenda na sleeping around buli omu n'amira PEP kubanga mwabagamba mbu abatagenda kukola ki kati nina bemmanyi babateeka ku PEP simanya emyezi 3 baleseyo n'empiso ya myezi 6 ne bagikuba ne wegadanga kati yadde yagundi ebadde yampeke kati baleseyo nsaba mubenga mubyogera naye mugambe n'abantu side effects ezo kuba abantu bamala ne bafuna side effects embi ennyo naye ekitongole kyavaayo ne kyogera bwogezi ddagala ero naye teryagamba abavubuka kati abavubuka bali wano bakikola nga kinyumo nina n'akayimba ke nnakubidde aba AIDS Commission kayimba ki njagala kabawa twakayimbanga edda ku ssomero bw'otakomya bya kisirwa nja kayimba mu budde bwange jimba mwati mpuliremu It's not ringing nedda kiganye tolinze n'akamala nedda naawe nedda owakawo butuse mu bigambo mu nsi ey'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala abakyala muli b'amaanyi mulina obusobozi muli balungi ate bakozi nnyo twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleeze omumuligo nga 23 ogw'omunaana 2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi okuyingira emitwalo 5 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8 jjukira buli nnusu eyamba Hijab Nation, empowering Muslim women.
Biwagiddwa, Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, Wamune Rashida Veils and Makeup. Gambo toyimba Sabutu sambigambo njaga butu samkayimba tebagenda kati kamu yadde 10 commission njagala kayimba kange ogenda kalo obulago ogenda kalo sirika gwemba kinga It's not ringing. Toyisaamu nnyo ddoboozi. Beera ng'okubira eno wansi. It's not ringing to the doors of the city. Towns and villages are warning all the people. Doctors, nurses coming on high qualifications are fighting day and night. Ngakera bidawo nazizaawo buzuka luzungu kale brothers and sisters, parents, be aware of the killer and take up on the safer side before you are a victim. So nsaba AIDS Commission akayimba ako mukati funding tukayimbira abaana ba university n'aba secondary n'abavubuka tusobole okubeera nga ate tulwanisa sirimu buli wofuna woolaba ssente teeka w'abaana. AIDS Commission bwemufuna obudde omukyalo ono mumutuge mumpite kayimba naawe kawulidde kaluzungu katuuka mu banotherners okukayimba ate abazungu nga batudde kaluzungu kali international kajja kukola nnyo ne mwenigi abazungu nga batudde nsobola okukayimba mwenigi onso okukayimba kuba nzija bulungi nnyo n'entandika gundi agenda kukanziriramuko nga ngenda kukayimba nga bwambaki nga kalo nantongo kale mwasibye mutya mwasandika tutandika olwo tutandise ne tips z'olunaku omanyi nzija ne tip ez'olunaku munnaye ez'abantu ati katolaba nkolera abantu abawagulu n'abaki n'abawansi so leero tips ziri ku mulimu esooka tojjukiza mukama w'omusaala lwaki ng'ate mba nakoze anti ajja kugufuula muze bw'otomujjukiza tajja kukola ki tajja gukuwa tajja zikuwa oba okategedde okwetaba okwagala mukamaawo mu nsonga ez'omukwano kisalizeemu ddala kisalizeemu oba osemberedde okufiirwa omulimu gwo oba okategedde ojjawooza omulimu ogwefunza kumba ogukola ki ogufiirwa ekyo kimu kyakubiri mukama wange ekyo kyakubiri leka kuba musiru abakozi ebintu by'okwagala abakozi si birungi ekisooka environment ekyuka saawa alina mukola kyanti mwekyawa n'otuuka nga tokyagala kukola ki kukola kumulaba ate nga mukyalina okukola mu environment yetya yemu n'ekirala oyo omukazi gw'oba okwanya oba omusajja wababa bamwegwanyiza kitegeeza ofuna empalana ku ki kukola empalana ku ki ku mulimu ekyo kireke omulimu ogw'obulunaku a full time job tegenda kugaggawaza musiru gwa ndaba naddala wano e Uganda nabagamba okugaggawala weetagayo full time job part time job some a little of okwetunda ba obubbi naye olina okuba ng'oli mugezi nnyo wano ekambala omulimu ogumu tegukyayamba yagafa bwavu anti obubbi baba butegedde oba mutetenkanya omuntu ow'amazima okola guno nawali osegedde ekyo kimu mukamawo just muwe ekitiibwa tomusinza aba muyina emize egyo anti mukama wange yaŋŋambye tukera saa 2 mukama wange nedda tomupeeza nnyo ku mumwa mukama wa yagambye saa 2 zibe saa 2 ne tukisussa oba okategedde tokiyimba nnyo ajja kwetamwa keera mangu osobole ovaawo maki mangu okeerako ovaawo mangu akalimu ye maama ye taata yes okusaagasaaga okwo okutonotono okusaagiriza ennyo ne bakozi banno n'okwogerayogera ennyo nabo kibi ku mulimu anti abo baba bambega baba bakubega baba bajja kwogerako ewamuki wa mukamaawo saawa olina omulimu gugenda tonnyonnyolanga mukamaawo mbeera gy'olimu oba bwavu bw'olimu ajja tandika okukumanyiira ajja tandika n'okukozesa ennya nti abanga akuyamba oba okategedde essente wekituuka ku kyokusaba essente nnyingi ku mulimu totya saba ki sente totya saba ssente muntu wange agenda okukola
tosaba sente tono kubanga oyagala gufuna omulimu ojja funa obuzibu. N'ekirala ennyumba z'abakozi zinene ofunye kampani ekuwadde ennyumba z'abakozi zigaane bamanyirirawo. Tolowooza nti olwedde ennyumba eba yaki yabwereere oba onaavaawo ddi oba togenda kwezimba. Ate n'ekirala ekitiibwa kyo nga gwe oba okikoze ekiva lyekola ki efa osula ku nnyumba za mulimu toba na makulu. Ekiddako omulimu okutasasula mu budde guba gwagala kwavuwaza. Mukama wo nga takusasula mu budde ayagala osigala awo. Tovanga ku mulimu nga tonnafuna mulimu mulala. Ate tova ku mulimu nga tonnafuna muki mulimu mulala. Ne bwe kuba kukunyigiriza sooka ofune emu esinga 0. Tovanga ku mulimu nga tofunye mulimu mulala. Qualification gundi ezo zenkuwadde tips ezo zenkuwadde zikola ng'olina qualification yonna nga wasoma. Njagala okubawayo zikola buli wiiki njagala mbaweeyo amateeka agafuga abakyala naddala ku musajja nga kwana bukwanyi. Ebintu by'okukyalanga ewuwe n'oyoza ebintu tebiddamu bya kisiru. Ebintu by'okukyalanga ewuwe n'ogwa mu jiini bya kisiru. Omusajja nga tannakuwasa takkirizibwa kubuulirwa kumuwa pulogulaamu yo ya lunaku. Takkirizibwa ngenda kukola kino ne kino ne kino nedda. Tokkirizibwa kwennyonnyolako obuwa gy'ovudde na gy'olaga ku musajja kwana obukwanyi nga tannakuteeka kompeta. Omusajja kwana obukwanyi takkirizibwa bwakubira ku ddatawo oli waddembe okumukwata oba obutamukwata. Ate bw'anyiiga n'ayagala okuyomba essimu eyo eba yiyo oli waddembe omumuggyako oba okategedde. Tegedde omusajja akwana obukwanyi takuleetera okugaana okubeera n'abasajja abalala olw'okuba oyagala nnyo boyfriend. Olw'okukatyaba abalala mwogenda ofunira omutuufu. Omusajja wo alibalala bozibikidde. Ikop bakube babifaananyi olikwenda bifaananyi birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukole olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofiirirwa solo kwenda kukola nankani send of decent wesimbyewo mu kalulu funaba Ikop abo bulwo bayito bataako tubateeko tuli kujja mu kulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana dedo kubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina n'okumuyamba oyo omusaada eri ekindi aba Ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba naife aba business card mudikola nteno naba akolene ya nedo debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Just boyfriend. Omusajja yenna nga akugamba okoze otya ogenda kukola otya kiba kikoligo kisiraani mandua ngwaza ku kyalo kifeene afe mu linnya lya Yesu ekifenka tena enfungu emmome goba emponga byoya sajja atakuwa sente ekiwottonono omusajja nga yenna nga atakuwa sente y'omu kubagala mukyawo ofune omulimu y'omu kubagala okutta y'omu kubakuloga y'omu kubakolagana ne ba step mother balabe ng'ogwa naye tiwerebyo bamu n'akasente akako abaagala okubeera nga bakuzza emabega omusajja atakuwa sente mukyawo ofune omulimu mukyawo ofunemu omulimu okusasula buli mwezi bwakubira toddamu mukwata buli bwaweereza message girabe ng'ekyoto ky'entiisa girabe ng'omutemu bano abatambula ku maboda nga bakuba amasasi omusajja atakuwa sente beebamu ku balogo bano abagenda balimba abantu beebamu ku batta abaana ab'obuwala nga bakozesa ebiso obutwa mulabe ng'eggwanga Uganda amakanisa mangi omusajja atagaba sente ye Uganda mulabe ng'eggwanga lya Uganda amakanisa mangi okusinga amalwaliro ate nga bagawa nnyo oba okategedde tegawa na musolo
n'abasumba bennyini so tebaguwa omusajja agwa mu bika ebyo ng'akugamba onyumye nnyo nkwagala onyumye nga takugulirangayo yadde olugoye y'omu kubaagala okutta. Omusajja akugamba your nails are nice nga teyataddeko yadde tatamanyina 10 bbeeyi yalwala. tuga. Omusajja agamba nti njagala akubuuza okyuse closet yo naye ng'akoma ku bigambo. yes tuga. Omusajja yenna tugumbula embwezo Nga- Mukama tugumbula. singa omubuulira gy'olaga n'agamba tuuka bulungi n'atakuwa transport n'omugamba ndi mulwadde n'agamba genda mu ddwaliro. tuga n'akubuuza bwamize ku ddagala talina ekikumi kyakuwadde Oba okategedde. nenkera n'akuceekingako Yes. oli otya munnange ng'alinga agamba nti omira malusi okubaawo. tuga tuga Tugumbula. omusajja yenna akugogamba yuza birthday yo amazaalibwa gange gatuuse n'agamba happy birthday n'alyoka kuweza paragraph ennene bwet tuga tugumbula embwa mbwa eyagala goba mu linnya lya Yesu amina fire omuliro kowola omuliro omuliro gonna ogw'ebisiraani gujjudde mwoyo omusajja. yes tozibikiranga boy. abasajja abali emabbali Eh. abasajja bana abasajja bangi takkirizibwa kubuuza nnyo ono omusajja takkirizibwa kuzanya ku bide yadde omusajja talina togaananga okukwata essimu ng'oli naye omusajja wa future yo omusajja takubiranga ng'essimu eri bize n'ovaako n'akubuuza obadde Obadde oyogera oyogera n'ani takkirizibwa nga kukwana bukwanyi takikolanga. tugumbula embwa eyo Tugumbula. goba embwa Mukama yuza tugumbula yokya ebika goba by'abasajja bwe omuliro batyo. yashakala Bamaleewo, bebobo mbwa za kuba ku kyalo. mbwa mbaavu era kale tubemaliddeko Era eggoga kale. byasaamirira Mm. naye Omuntu bayawe aneebakirako awo. kati ebyo byonna nga tubikoze nga omukazi nga ggwe nobamu ng'olinamu naawe nakasenteko kasente naye gwe atalinamu sente ng'olinamu ne ku connection wanene okimanyi connection zokka Ze zikola. osobola olemererwa ofumbirwa osobola olemerwa bulungi ofumbirwa ate Yes. ekyalo batomanyiirwa kati ebyo byonna Bw'alina njagala akasente. omukazi obikole Nekira ng'olinamu ne ku obagobe magezi. ng'olina amagezi omanyi omukazi ate nga ne sente ati omukazi olina atalina magezi bitundu bye eby'ekyama ebibonaabona so oli ku musajja omubuuza now why are you behaving like this oba why are you okategedde not even picking my calls I'm going Tolina to sente. die gwe kenyini obwavu ugenda kwettira Ugenda Ate oli ku musajja kwettira. abandi bw'owooza I'm going to die otandise go and ebiboozi work emboozi zammwe za my love language love if your Some love of language you- is money be with money my love language is man ate abamu temulutegeera so omusajja yenna kwana omukazi kujyamu gwosobola mukazi ajja kugenda akubulire ng'ebizibu bye bya bukadde ate otandike omukazi ani malaaya oluwulirizanga omubuuzi oyinako ki meka mutuyita ba gold diggers Anti kati wuliriza gwalimusima gold Shamimu owuliriza talina mbuzibu kukuyamba omusajja oyina obukizibu kya bukadde omeka butaano oyinako buki ninako nabuuza Shamimu oyinako mmeka ndi wano nnako obubiri nga gakafune wenkola ki wentandikira naye obuzibu bwe tufuna oyina ekizibu kya miliyoni 5 tolina dde olusanvu tubalina kyogenda lyanca olina ekizibu kya miliyoni 5 magire tekwata ku kipapula abakazi mulekerawo okusaba emmere mulekerawo abawala mulekerawo okubira abasajja abasaba emmere abasajja bakooya ebintu byekisirunayo kyomulimba naye nga tomugambye engalo ennuma enjala ekuluma njala weekulumidde ng'okyalina n'abazadde osegedde olwo ye omuyita mwana wa nnyoko omusajja oyo mulekerawo okubira sitaatawo abasajja nga mubaga siina ddata like ye yagulira essimu eyo omusajja oyo sitaatawo n'okubira omusajja nonga siina lugoye luntwala simu yakuppate bw'oba gy'ataakwiseeko oyo omusajja akubalemu amagezi obuntu obutonotono bba nabwo wetuuseeko bba nabo like maama obuntu ng'emmere obuntu nga food obuntu nga data obuntu transport obuntu nga akagoye negwe n'ogenda omalako abantu emirembe alisho tukoleeta ekizibu ku mmeeza nga tatyakikolako shufu abasajja bakooya ebintu bya enjala ennuma enjala ennuma muni wano mu apartment bampeeyo 5 ndya wali tolya nga sinnajja nasikombi lwaki mutuswaza genda ogula ekikomando olye adde ewa nnyina olina abazadde gende wabazadde bo omusaba emmere nga tonnamufuna wali olyawa abasajja baagala mubasaba ebintu ebirimu amagezi omugambi andi njagala tandika bizinesi ya bukadde 5 naye ninawo obukadde 2 omulinde nno wagenda okubula nga takyakuddamu woolabira omusajja feeri yagosaba sente n'abula sikubula kubuuza ogenda kukola otya waliwo ababula waliwo agamba ng'atidde kankuddire tadda
oba oyagala okumanya omusajja feri atandika kano, money is not my problem. Naye buli ebbanga lyamaze nga akyogedde omwaka mulaba takuwangayo yadde ekikulu. Tajjangayo. Buli wayogera agamba, but by the way, money is not my problem. Naye nga tajjaayo. Naye buli wayogera bw'ati oyo omusajja kasita omuwulya bw'oti money is not my problem naye nga takuwangayo. Muli badde musigala nga mwerimba naye manyirawo nti talina future. Awo woli wennyini woba onoonyeza ekiddako. Woba onoonyeza ekiddako bw'omala okinoonya nga ofunyeyo kati gozza mu kifo ki. Batwogera mbonoonya otya badde bambuuza mbonoonya otya relationship ng'ate already olimu gy'olimu. Mukwano bw'oba nedda bw'oba ogenda okugula engatto empya ogendera mu kigere. Ogendera mu ngatto. Ogendera mu ngatto nedda n'ogula endala. Nga ne zino ki? Mukubira nkola. Nga ne zino weeziri. Oba okategedde. Ova mu bufumbo odda mu bufumbo. Engatto empya tebazinoonyeza mu bigere just simply because tunoonya ngatto mpya. Olina obbanga already olina. So omukazi okkirizibwa okusigala n'omusajja nga mwerimba. Kubanga waliwo omukazi w'abeerera mu kaseera nga yeetagayo omuntu amulimba. Okimanyi kiki kinagayo ekyokumala ku budde. Ne mumala obudde n'ogamba kati wemalire ku budde. Bw'otuuka kati ng'oyagala kuba bize n'omuweereza read more. With no direct calls. Omuweereza li novo. Omanyi nga ennaku zino tukyayira mu novo. Paragraph. Omwana naye nze kasanda ba read more. Read more. Kasola akagamba read more ng'omanya ogenzi. Naye wuliriza kasanda ba paragraph. Wuliriza kasanda ba paragraph. Nina ebigambo ebikulu bye nnoonyaamu. It is not you, it is me. It is not me, it is you. I cannot do this anymore. You are too perfect for me. Kati awa kulidimo situukayo. Ogenda nonyamu obugambo bw'obumanya nti bantadde. Mashallah alhamdulillah. Naye abakazi bayiza akagambo. It is my fault. Yeah. It is I have me. mood swings. No, it is me. It is about me. Natandika ogamba my mood swings. Yes, it's not better me, than by mood the swings. way. I'm sorry for wasting your time. Yes, you're actually too perfect. You're too perfect. I think you'll find someone. You deserve you better. Deserve better. Bwebugambo bwemba nnonya mu paragraph kasankala babwe. Kasanze nganga manya. Kati nawo finally another relationship gone. Time. Nga nawe omuwestingira kati ng'ate agenda fuuka bize. Obudde obuddako agenda kuba bize takyawestinga time. Omukuumyeko ako akadde kabadde kamala munnaye. By the way, ebintu byokwekuma bintu birungi nnyo. By the way kalizeko mu nsi eno ky'oba tokola kwe kufa nga tofunye akwagala. Tokikolanga. Ati funa akulimba nawe mwerimbe. Naye tomufunamu olubuto. Tomufunamu olubuto ojja kuba single mother. With no reason. Tofuna. Kikingo kankana empewo esuse. Nedda tofuna. Tofuna lubuto ekyolubuto lwo. Tafuna. Kiki waliwo yafunye olubuto? Nedda tewali naawe. Tewayasaana lunnimba. Tewali. Tofunisa abakazi tewali yadda awandula. Abaana ab'obuwala it is okay okwerimba n'omusajja but ebintu by'okwegatta n'ofuna olubuto mubijje mu bintu by'okwekwana. Don't forget to waste time. But waste people's time. Do it as much as you can. Olaba bw'omanya nti bw'obala abasajja bana abakumalidde obudde. Malira abasajja abalala 16 naawe ofuna 16 ku 18. Ogenda bamalira budde. Bw'obala abakazi babiri abakumenye emitima funa 8. Obamenye emitima. Gumu ogwagu. Ate buli muntu agenda kiro zaako. It is an international cake. Yes. Oba balina omuntu agenda kiro zaako awatali kusaaga. Omakinga sure obabala. Jackie wali, Rachel wali. Nze tujja babala. Sharifa wali. Buli kisi Shira wali. Bonna wali. Bana ekisumuluzo kya mmotoka kitaddewa. Nze nkubuulira. Andi njagala kuwona sada za mmeka taata. Njagala omumpeere ssente. Ati nti ndi mukama ati so ayimukamu. In my bag. Musajja agenda kukola. Toyagala tulewana nninde. Agenda akoleko. Sokujjemu ebintu mbirabaawo. Tobireta mu kamera. Bannange. Naye producer kiki? Otegeera ddi. Omuntu singa abakola otegeera ddi. Keberako sizes. Lwaki ampa ekiseero natuuseeyo eyo. Naye okimanyi osayidde eddala weiti. Nsaze. Kongs bro. Zona abadde ekiseero. Sooka oggyemu emu ogiwe wali gundi. Oyo nno omwana agenda kutandika kukola ku executive media. Aliwono. Oyo baleeta kati biwala. Namugambye Brown ampadde kuriimu. Sooka ompe essimu yange. Mukyala wange. Nabadde amanyi sitegeera. Ezo engoye njagala okebere njagala olwanjule bw'oti ndabe. So Patricia Interior World
y'omu ku ba sponsors baffe wano eno ku executive media. Mukyala wange fair. Ne kala si gye njagala namugambye brown nabadde ntegeera. Ogenda kigubya nti kati olwoti. Nedda kala ezo nina nnyingi. Abantu Jack's closet. Ndowooza mulabye. Nina nnyingi namugambye brown. N'engoye kati za connection. Omuntu atalina connection mwine eggwanga agenda kufa. Connection ziviira ddala kusiba enjala. Nze kati nina nairo vira kunjala. Connection ziviira ddala kukola akasige. Nina awakasige primutach. Java kukusala enviiri connection awo wetuuse. Olina ndi mu kamera naye nze sifudde era kubidde ensi yonna kekuwulira. Nagambye olugoye mperwa brown ng'olowooza ndi musiru oba. Lwaki totuwadde lwa brown ono kuliimu? Nze kuliimu nina mungi kebera mu message. Tetuli kala bulayi ndi. Kati gwamanyi njagala brown ate enkyalo engenda okukoleramu. Tumwagala. Tugula buy and wear. Bwe tugula ne twambala. Toyongerezaako bigambo bingi. Jayden kiki? Kale. Oyo brown oyo alinga ettaka. Coffee brown. Ono atagube. Tomanyi nti wantutuula ku biti. Kati wuuyo alukomyawo adde akomewo. Sooka otwala olugoye akuwa olugoye lwenjagala. Wamma muzeeyo yangwayoko nina gye ndaga. Toyina gy'olaga. Siinaayo naye ayanguwe. Ndowooza connection muzirabye. Mubeere ne connection. Kuviira ddala ku ngoye. Naggaye connection zokka zikuume solo. Kati nze nina owakasige primtouch. Owakasige. Nina owenjala nairo vira. Owenjala. Nina owa makeup aba mulala. Rashida Veils and makeup. Yes. Nina owengoye waali. Owengoye bwe bali balinga oba ba makeup. Tulina owa interior. Interior Patricia, interior world. Kezibe mmotoka tulina ababa Nina ow'ebidongo. Singa abakola events. Jejje sounds. Tulina ne connection z'abasajja. Yes. Tulina tu sporting ntugamba nti kati oyo mulungi. Nga nkukube ya gazibeda. Waliwo ekisajja kiwano kyetala wano ku Sheraton oyita. Yes. Anytime now. Katuliza. Okimanyi nti nno. Okufumbirwa. Kulimu connection mbuuza zitya. Saako y'abantu gy'otambuliramu. Gy'otambuliramu era be bantu b'ofumbirwa. Be bantu b'ofumbirwa mujja omusajja. Bw'obanga saako yo y'aba boda. Era ogenda funa kuwa boda. Oyagala musajja mugagga naye ogenda mujjawa. Oyagala musajja osula nansala. Oyagala musajja mugagga osula nansala. Oyagala musajja mugagga osula kyeba. Oyagala sugar mami bw'otuuka ogenda mbivula ogenda mu kya jenero zamba ekyamusaze. Oyagala musajja mugagga. Serena tosaadde oggula tiketi ya mitwalo 15 gye mu kugenda kunoonya mugagga. Oyagala haji w'amaanyi. Kabuye Semboga watuuka togenda. Are you stupid? Stupid like how you dance. Naye obala. Oyagala basajja bano akutwala mu bifo bya bbeeyi. Naye tova mu. Naye tobigendamu. Serena ekuyisa bubi. Kati uli nabagamba. Nabagamba magnet tekwata kuki? Kukipapula. Ng'omuntu anaakubalamu amagezi usooka we position yourself. Success esanga abo abeetegese. Muve ku Facebook mugafunyako abasajja abaavu. Wano e Uganda abasajja abagagga we bali ate nga ssente bazigaba. Naye mwesibye ku Facebook munoonya Abamerika n'Abangereza bakuwa $10. Tebalina makulu anti. Ate ku $10 agenda kufugirako. Bafuga ku $10. Naye bo bakyaliko ku $10 tebakyazigaba. Bakiridde mpaka ku $10. Baweereza zo $10. Naye nakubira ne $2. Abantu b'e Bulaaya. Kana akantu k'okuweereza ssente ne mukuba screenshot. Ne muziteekako ssente tuzifunye. Already makweza message nti nange mukuteekateeka received. Naye balina akantu ako ke bakuba. Aka screenshot. Naga send. I've sent the money. $2. Era omugagga wange nkutumiddeko Aisha ebyo tabikola. Aisha mu America abeera Boston. Ebyo tabikola. Nina omugagga wange omulala e Canada Mariam. Ebyo tabikola. Omugagga wange owaki olina kyekikweyimirira. Tasi agaba looni awo. Kimu bibiri ng'akuteekako naye tabikola. Naye akantu ako saakategeera. Ate waliwo nkuba kyeyo. Bakaweereza bw'ati. Saudi Arabia. Kadama ye kale. Naye ate omuntu ali mu Europe. Mu Canada. Mu United States omuntu ali France. Kintu ekyo mitwalo 2 n'okubirako screenshot. Oli Boston, Massachusetts. Why would you bring a screenshot of $20? 10? Why?
ng'olinga aweereza Katonda mbwa. No, please, bebagagga baffe nno. Abantu abali mu Boston, Massachusetts, Abannayuganda mbatumiddeko. Mugamba mutya? Niringa eryo. Naye yeetaaga kugendako mu sit-ups. Bina kika ki? Bina kika ki eryo? Omanyi wano wakati ddene nnyo ate eno teri neno teri. Omanyi erimaale liringa erimaale. Ebbina lye bamusiiga obusiizi. Boston, Massachusetts ninayo mikwano gyange bayitirivu. So Abannayuganda basinga bali eyo. Batumiddeko. Yes, wali abamanyi muyine entondo kati batayinza okukatema ne batandika okukatuweereza. Naye gwe bw'oba omanyita akagatto kakutuuse yamba. Abaana abawala muve ku Facebook okulinda abasajja simanya America, simanya Bungereza, simanya Canada. Yambala engoye, genda weetege ku Sheraton, genda ku ekitu, ogenda ku Nyoni noonya emirimu mu bifo tandika okwekubaana n'abantu abalimu amagezi. Noonya mirimu, ekifo ky'otuddemu kyennyini kikuwa value. Naye ne tukusanga ng'oli awo oyasaamiridde ne banno buli omu agamba munne tuli ekindaazi. Gwe Eva onaaba oyina gy'olaga. Bw'oba tolina gy'olaga tonaaba. Ennange muyina obukodyo bamikwano. Omubiri okyagukuba tip-top. Omuntu akusamya nga tolinaako woowunya bulungi. Please stop. Please stop. Sino sisirabanga. Leero olunaku lwali lubadde luzibu. Naye nga Abannayuganda mweyongeredde ddala okukola ssente. Abannayuganda bayongeredde ddala. Abasajja ba wano Uganda mweyongeredde ddala okuba n'akasente. Ate mukagaba bambi. Mukama abatwagalire. Omusajja agaba ku ssente. Omusajja agaba ssente alina SC. Agaba ku ssente. Omusajja agaba ssente alina SC. Buli watambulira egenda emukuba bw'ati. Ayina akawoowo akamuvaamu karuma. Alinga musajja, alinga mukazi. Buli w'omutunuulira bw'oti olaba malayika Katonda gye yasindika ku nsi. Alinga mukazi agaba ssente. Wallahi omukazi agaba ssente. Aba musiru. Ayina engeri gy'atuula wali. N'olabira ddala omwana wa Katonda omulamu. Nga togenda kutuswaza ffe bakazi banno. Si baswaza. Tukoye bokisa. Omusajja gwe batawa bokisa y'ono. Njagala ne tumumenye emenye. Omusajja gwe batawa vesti bokisa socks y'ono. Nga ku birthday yange. Nedda nga birabo byampa biweriwo ebiti mipiira gya mmotoka. Mmotoka. Ngamba hani. Ogenda ttaki kusuubula ninamu omutwalo gwa $, ninamu 2 hani. Oyo ku birthday ye bwe mbangula. Ngamba hani avuga mmotoka ki. Nange ndeeta mipiira. Essimu ye ekaddiye kamwoyo S25. Okay. Ne muteekamu miliyoni zange 6 tezinsala. Kuziza njijukira iye kuba abaddaza ainvestinga. Nsobola okugamba hani ayina gy'azimba ne mugulirayo trailer ya cement. Ne mugiyiwe y'omusenyu. Ne njimuwa ne mugaa hani ekirabo kiikyo. Kuba akigwana. Naye bw'oba omanyi nti ku birthday weetuuka ompa chocolate. Wuliriza bulungi. Pure heaven. Keeki ya mitwalo 6. N'opostinga n'onzijuza ensi namba. Omusaalo. Birthday yo. Data socks. Paragraph n'engikuwa n'enkutendensi. N'enkuteeramu socks, bokisa ne vesti 3. N'enkutenda nange ensi. Tewegeraageranya mu basajja banno betuwa ebintu nga biriŋŋambye seminti. N'enkuteeramu n'akapapula. Keep it for me. Keep it for me. Keep it tight, baby. Olwo omwana n'agenda anoonya zimuwoomya. Kyekyo. So, bwetyo tufundikidde olunaku lwaleero. Yenze omuntu wammwe omulungi ennyo atalina buzibu. N'abantu bataddeko amaanyi mangi. Naddala abeegondye eni ekirina kino. Anyiga mangi. Nanyigamu. Bannange nga utambuza Break the Chains album twagenze Kenya. Nabalabye nga muli ne bagundi. Kati gye tugitambuliza. Bashment Crew. You know. Akayimba kaabwe nno nakayimbako. So yes. Oba kakuweemu. Anedda tubireke. Manyi gwe naawe omuntu bw'otamukwata tomuta. Bw'onako yoyimba kasuku nga wasala emmese. N'omanyi nze njabbawo ebyafaayo byange mpola mpola. Toyina byafaayo. Ano nina enkya kye ngenda omumuwa. Nina emboozi yange yonna ngenda giwa kasuku. Njagala agikuume. Aligiraga abantu. Ladies and gentlemen, yenze omuntu wammwe omulungi ennyo. Atalina buzibu.
nansi eno n'abannayuganda n'abamemba ba parliament n'abaminisita mbajjuki abo bomba ayinako yabatumira ku mukyala maama alitwala kadaaga n'abaddeko ekamuli era n'endaba ebipande byo nga biyitirivu mbajjukiza era ng'ogenda kwesimbawo mbajjukiza kyawa nnyo gavumenti yagala ensi yo osobola okyawa ekkanisa naye tova ku katonda tesi amateeka ameka 2 gokka kyawa nnyo ki kyawa nnyo gavumenti terina makulu yagala ensi yo kyonna kyolaba ekigatta ku nsi yo kikole ki kikole kireete oso kyawa ekkanisa kubanga tekirina makulu oba katonda gwoba tokola ki tovaako kyawa nnyo abasajja naye togaana basaba ssente tova ku ssente oso kyawa omulimu ne tukyawa ki ssente mukama wo somukyala naye tova ku ki ssente temuleeta maalo mu ssente temuleeta comedy mu ssente temuleeta malala mu ssente abawala mujje comedy mu ssente sajja akubuuza kati kolere ki n'otandika okwemuleba ekisu n'olumaluma enjala otandise osaba pizza ez'emitwalo 3 ogende mumanju pizza toyangako otero omanyi toyiza ekapala ziriko babuloka jangu opame ku yaffe musibe bulungi musomebe lindako okujjako banabagagaba nga baspiral border just ku miliyoni ku mitwalo 5 gokka ogenda n'ojjayo spiral border tonywa mafuta just yaki ya battery ate nga swap stations ziri buli wamu mu bitundu ebyetoolodde Kampala ne Uganda just ku mitwalo 5 ogijjayo kibanja mpola n'ogimalayo mpola mpola oba osasula emitwalo 62 buli wiiki musibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.